enalimu campaign zibegezaamu juzi gyavuddeko aliri tuwalaba liri puzzle naye yava ku stage n'agwa ekigo kaakato nnaku lwaleero abadde gravity omutujju anti yakozesa amaanyi mangi akozesa eryanyi lingi waba ali ku stage okubuukabuka munnange bw'atyo wabuuseeyo ne yekuba ennumi y'ekigo naye era tekimuganye munnange okuba nga yeeyongerayo okusanyusa abantu be. Tuvuddeyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Bambi mawulire si malungi. General Sauda Madada ali mu kkomera era yakwatibwa ne ba foot soldiers abalala. Nnaku olwaleero baleeteddwa mu kkooti naye ali mu mbeera mbi mukazi wattu asesema musaayi era gye bigweredde babadde bakwatiridde mukwatirire era ag'enfuna gali nti addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era mb'olutuuseeyo n'azirika. Lydia, I think that is enough. Right? Oh, for sure. Yes. You get it. Musabire nnyo mukama mukwateko asobole okuba nga assuuka naye nga si birungi. Byonna byonna nga bigenda mu maaso tuyongera okusabira bonna abali mu makomera ba foot soldiers be baakakwata abaluddeyo abamazeeyo emyaka nga bamacete n'abalala bonna mukama abatemera amakubo abasobozeze abawa obuvumu n'okuba nga ababa bakwata bafuna ekisa mu mitima basobola okuba nga babata kubanga tebalina musango. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo taata Wanina Rose nayo nnaku olwaleero ayimbuddwa era nga omukyala Honorable Shamim Malende abaddeyo obutereevu nno ono yakwatibwa ku misango mbu ya bente mu faamu ya President Yoweri Kaguta Museveni. Nze Shamim Malende omubaka omukyala owa Kampala tuli wano Sembabule ku kooti ndi ne flag bearer waffe owa NUP Honorable Kankunda Nina abasinga mwita Nina Rose omuyimbi waffe w'eggwanga ate nga flag bearer wano Sembabule nga woman MP ne Kanso Semata. Yes, tuli wano Sembabule ku kooti ng'ekyatukezezza kujja kugoberera dadi waffe dadi wa Nina Rose bambi yakwatibwa emabegako n'akumibwa Sembabule ku poliisi wano oluvannyuma n'aleetebwa wano mu kkooti n'ateekebwako emisango bwe gityo nga ye mubimanyi naye nga mumanyi nti
dota waffe yeesimbyewo naso dadi bambi nga era omuzadde abaamuwabulako wano na wano abaamuyambako kino nakiri so mu mbeera mwero bwe yakwatibwa n'ateekebwako emisango egyekwasa nti no yatwala ente y'omuntu ate wali wennyini waasula kumpi neibawe so tuzze olunaku lwaliro mu kooti nga tulina okulwanirira okulaba nti bambi avaayo mu kkomera era ne tumusabira okweyimirirwa so tumusabidde okweyimirirwa kooti neekuwuliriza ne tuleeta abayima babiri abamweyimiridde kooti nekkiriza okweyimirirwa okwo era nemugamba nti tumusasulire emiliyoni ya sente emu mu banka ezabuliwo n'abo abamweyimiridde bajja kuleeta miliyoni 3 naye zo si zabuliwo tukomewo mu kooti wano nga 2 Desemba 2025 tuvuddeko era nga tweyongerayo omugenjawulo bo aba West Nile Baraza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Omukwano bannange bano balina lava eyanaamaddala nja kutwala slowly omukazi yagamba nti process by process naye nga bano abantu baraze president w'ekibiina kya NUP Omukwano Era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo entalo zo zeeyongedde kulanda mu bayimbi ono yavuddeyo n'aviirayo Palaso n'amugamba nti obadde ovumanga Alliance Ken naye era nze nga nkyakwagala ennyimba zo nga nzituulamu nti naye kuwakutte ku Bebe Cool ntoyo tasobya Palaso nze mbadde faaniwo nga n'ennyimba zo yadde tezinyuma ntuula mu challenge mubadde n'obutakkanya n'Alliance Ken naye nga nze ennyimba zo ntuula mu challenge naye kasita wakutte ku big size Bebe Cool Palaso toyina kyoli okuva Bebero ya meetinga president ne Chameleone leo tandi kukujazo kalaze entuvu kyakuluma okubanga wizo yafuna sente ne Chameleone nga tewafuna ne bwali busirubwo ebimudda ne muzanya sympathy card musimande wa nopo tukimanyi to banko wa nopo kuba omuntu omuyala tabakona wayinza kusetolingira oli muyala Palaso njala ye kusumbuwa Palaso byonna bikole Bebe Cool muleke oli sirevozo Ovo temuli ade kunkubira kasimu musimanya naimbe chiwato natasasula gwe kati Palaso level joliko Bebe Cool kubira simu oli kibwa oli banange swaji kubira Bebe Cool kwate simu yakubire Palaso tekisoboka okyalina okukola ennyo ashegedde omuntu nakyalowoleza mbakazi toba nakiddako Palaso bongo bukyalowoleza mbakazi ekyo kikazi kikadde kyolina kikuli mu kuzimbira eyo kalina joyina kulimina okumaliriza Palaso tontinkuula tova ku Bebe Cool kola birala kola biralo okyali kibwa kubanga Bebe Cool akubira estimu gwe oyina kufukamira bunaku n'omusabira wangaale kwa Bebe bantu banja abalya kuyigwania kulyako nga bwotunula okujja ku family todanga mu okumanyira Bebe Cool kikomye tokiddanga n'embanga siri wega sinekano kasaha mwe nabagambe kigambe eki abimudda ne mutisatisa avuka mbugwe tayoga tujja kukuba nzoli ankona nko yadde okunsonga mu olugalo nzine bonsonga mu obo nkubye emumbikanga nga abavuga mbera nabeyo mu njaga bro gonsonga nga mbusonzo bosindika nga mutabani wo bali nankolako bwati lotegera line gwanga lina banyiniryo Palaso mulekera wakamanye mukanga nga abantu byadda byakikadde tonna batuuka mu level emanyira Bebe Cool gwe nga bwotunula igwe nga bwotunula manyira star omanya abantu bali ku Bebe Cool gwani akulyako musajja watu naye kenyito sa kweri yako omanyire Bebe enono video njikwedde ngena mu field linda nkomewo gwe ngenda kuteka kole ekigere omaye film ya Prison Break ngenda kwa video bombo butundu tundu ngenda kuteka ke ekigere gwe muvubuka mungane munyonjaga ne balimba limbeyo oyo Bebe mulala wenyegera bibyo nzija webitiwa bitambula ffe tubawo mpolampola kubanga tukutuusako amawulire ag'enjawulo anti munnaffe ffe tulina okwetoloola Uganda yonna tugakutuuseeko nga we gatambula eyo tuvuddeyo era nga tukweyongerayo amawulire ga mwana muwala Pretty Better eyafudde abatugambye nti yafiiridde Congo naye ono avaayo n'atugamba nti okusooka twawulidde amawulire nti yafunye accident ate ono avuddeyo n'agamba nti omuwala basse mutte maze ne ntegeera story y'omuwala ono entuufu eyafudde basse mutte naye njagala abawala mumpulirizeeko katono
nze omu ku bantu wano akola videos ezibuulirira abaana b'obuwala weewaawo nkimanyi abaana abasinga obungi abawala tebaagala bintu bya babuulirira ye ayagala akeere ku makyakola okusalawo okusinziira ku butya bwawulira empulirayo ekintu kikulu nnyo okusinga ebintu ebirala byonna naye njagala ompulirize bulungi ku generation eno kwe tuli kikulu nnyo n'omanyi ensinga bw'etambula empulira ye yereme kusuula mu buzibu nkakuddiremu ku generation eno kwe tuli kikulu nnyo n'omanyi ensinga bw'etambula so that empulirayo tekusuula mu buzibu social media eno nnungi naye ate esobola okubeera embi kyokka ate tesobola kukoma kubeera mbi kyokka esobola okubeera ey'obulabe eri obulamu bwo n'otuuka n'okuva mu bulamu bw'ensi eno kyakisula social media eno gy'olaba omuwala ono hookup gye yabadde agenzeko e Congo okumiitinga omusajja gw'atamanyi bwe yasanga wano ku social media nga just agoberedde empulira ye nga teyali yadde wa luganda lwe yadde muntu amuvunaanyizibwako gwategeezezzaako simply because yalowooza empulira ye kyokka kimala teyeetaaga kwebuuza ku bantu bamuvunaanyizibwako ku bantu bakulu abayinza okumuwa bulamu n'akola okusalawo okutuufu abaana bangi nnyo wano abawala mukoze okusalawo kungi nnyo simply because you want to satisfy your feelings abamu ku mmwe olw'okuba owulidde nti bya ssente ogenda b'ofunamu n'omala gagoberera mpulirayo n'okola okusalawo kwonna kw'okola ekyo nno kya bulabe eri obulamu bwo nze sijja kuddawo nonjaji ng'omuntu eyafudde naye nsobola omukozesa okusomeserezaako abalala nti empulirayo kintu kikulu nnyo naye ate kikulu n'omanya ensi eno nga bw'etambula gwe tolowooza nti ogenda bugenzi randomly omiitinga omuntu gw'otamanyi simply because obadde omulaba wano ku social media ogenze ne mu nsi gye watali yadde akumanyi tewali wadde wa luganda lwo akimanyiiko gwewategeezezzaako oba oli awo bandibadde bakuwobola n'okuwobola ne bagamba salamu ka speed naye olw'okuba olina emikwano egikuliraanye ate nga bawala banno mwembi mukozesa mpulira okusalawo mujja ssuula obulamu bwammwe mu buzibu nze kyo nkibabuulira ekyokubiri buli muwala yenna awulira ng'olina ekirungi ky'oyagala okwetuusaako nkwegayiridde bw'oba oyagala okubeera n'emirembe ku nsi kuno sooka kirowooleza ku mulimu tosooka kirowooleza mu basajja bw'oba olina ekirungi ky'oyagala sooka kirowooleza ku mulimu nga buli wofunamu ekirowoozo nti njagalayo akagoye akalungi ng'ekisooka okujjira mu bwongo nkoze ntya okufunayokko wenkola nzijewo ku kasente nsobole okubaako ne kenneetuusaako sinfunirayo ekisajja ekirinamu ku ssente nfunirayo ekisajja ekigagga mujja ggwa mu buzibu nze mbabuulira gwavunaanyizibwa ku bulamu bwo namba emu gwavunaanyizibwa ku bulamu bwo namba emu tewali mulala nze mbabuulira yalla nnyo kitalo nnyo era kitalo ddala byonna byonna nga bigenda mu maaso y'omukulu Kasuka aviiriddeyo fulufiga naye bano olutalo lwabwe balunakoma ddi oba luli nkomenkereza lutya simanyi nakumanya kyemmanyi nti fulufiga naye ajja mwanukula fulufiga wagenze mu kuziika breakfast ose n'ettooke yasenye ettooke sava bweriti n'asena ennyama yonna yonna eriko amasavu nenga naye fulufiga waki olyamu otyo ogenze mu lumbe lw'abandi fulufiga ekikuliisa ng'asenguka kiki wamulabye ettooke lyasenye n'asena ettooke omuvubuka yabadde kusajja yabadde ku ssimu n'agamba neyewuunya fulufiga yasenye ettooke litiroole y'ettooke tolya amatooke wowo kiki amanyi getagalya n'alyoka asena ekifi ky'ennyama bekinga kiriko essavu beri abantu abalya amasavu kiki essavu likkirira lityalo do you eat sabs olya amasavu I can't eat masavu I already have enough of my I cannot n'asena essavu
ate n'asena ennyama n'asena ennyama n'amala n'asena n'enkoko. olwo olutalo kyemmanyi terujja kuggwa kati kubanga Full-Figure tumanyi bulungi ye atugamba nti asuubula entalo ku Bay Rice era munnange nti olw'okusuubula olwemubula amanyi n'odwewola kaakati awo simanyi bajja kubanga beetuwala naye nga byonna bigenda mu maaso kankutuwaleko katono nkuzeeyo kemabega jjukira ku makya nnyo nabakoledde emboozi eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nenkulaga lodge gye yasuze mu butuufu nga n'emmere gye babadde beesaavinga oyinza okugamba nti geto kirungi nnyo nti yakulira mu geto era life yonna buli waabeera afiitingawo bulungi bannange wadde otunulira luumu n'ogamba ki kino naye nga ye awo mwe yasuze ate nga yabadde esingayo obulungi kaakati kankulageko wanene abadde afubuutukayo. Ono ye mukulembeze w'abantu ajja kusobola embeera y'abantu gye bayitamu era aba abitegeera bulungi. Bannange mwamutunuulidde Dani Magic n'abagambye nti oyo takoma just kutuyiyiza mu studio wabula amanyi n'okkuba ejjiiko era yakubye ejjiiko ndowooza mwena mwabirabye omusajja buli kimu akimanyi kukitabula takoma kutabula music mu studio wabula n'ekijiiko amanyi okukitabula. Eyo tuvuddeyo era nga tweyongerayo mugenjawulo bambi waliwo amawulire agatali malungi eri Daddy Alteza omwami oyo bamubbye enju ne bamulekeramu oba njogere ntya oba ndeke ki wabula waliwo interview gye yabaddeko nga bamubuuza nga annyonnyola ndowooza obu interview eno ye yavuddeko ebizibu interview gye yakoze ndowooza ye yavuddeko ebizibu naye nga bambi ali mu kulajjana era kati yasigadde talina kayina banene akakomawe waka katikati sawa ziri 12 ez'okumakya era naye kyensanze ewange sikirabangako era nagenze ne kawala kange naye kyensanze ewange bannaye kika mulabe enju bwefaanana mulabe enju bwefaanana Katonda wange buli kimu bakitutte buli kimu entebe ezibaddawo. Oh my God nebase kawala kange kola ebintu tukola bikole mazima ddala toyinza kujjawo omuntu wa munno toyinza kujja waka wa munno nobba TV toyinza kujja waka wa munno toyinza mazima ddala toyinza kujja muntu wa muntu mazima ddala n'otwala ebintu mazima ddala n'otwala entebe za munno kate nizo zonna bazitutte buli kimu bakitutte TV bagitutte manekeddeyo wifi center table yiyo bagezezaako okusikayo ka drawer ndowooza ng'amanyi mulimu ekirimu iyo bajasiza yonna endabirwamu y'okungulu yonna bagyonoonye. My God buli kimu bakitutte kateni zonna zizo bazitutte buli kimu entebe zange TV buli kimu bakitutte man nze ndi munaku neeyiya bweyiya buli kimu nkiyiya buyiya buli kimu neeyiya bweyiya. Mawulire si malungi eri omwami oyo jjukira omwami oyo bambi yafiirwa mukyala we omwana oyo Teza oba yaliwo emyezi 2 akuziza omwana we mu mbeera eyo bwetyo ey'okutoba naye kakati n'ebintu bye byabadde akoze byonna essaawa ya kakati bamuzizza ku 0. Tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tulina amawulire mangi nnyo kugamba bugambye nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyewetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikuwa era nja kubanga nkikutuusaako wona woli wonna wosinzidde mbeebaza ne sekwebaza yonna temwebale kubanga muli naffe mwebale kutambulanga naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala akadde ke muteekamu buli kimu kye muteekamu bambi ne mbanga mutambula naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala temujjanga okwo sigale naffe tukomawo.